Shiba Kalungi Kosate ne Bashiba Horlicks munangate yeguddeko ko nabo byengendo okubeera nga nkutuusaako so nga ate David Lutalo muyimbiddemukko oluyimba munangate olwa Love Commissioner munangate ku kabaga akamu so nga ate ne Amiru munangate mutabani we omwana bannange akuze abadde api ng'ali mu kuzannya ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo Kosate omukyala munangate Rema Namakula wano nno abadde munangate mu Gomesi muganda wange engeri gy'abadde ali mu kujokingamuko wali bingi nnyo byengenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo so bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi kakasa nti osubscribinga Kosate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba ntandise munangate ne Shiba yabaddeko ko ku show emu kakati nno ne wabeerawo munangate Shiba Holic munangate n'amusalako ko wali Kosate n'abalala ba Shiba Holics era nga boogezako munangate okulaba mu katambi kano. Is it recording? Hi Shiba Holics! Thank you so much. Is it recording? Hi Shiba Holics! Thank you so much. Ng'ali mu kupafuminga so yasobodde munangate okubeera ng'ababongako omanyi abaana abo bazannya munangate paati nnene nnyo ba Shiba Holics so bw'atyo abadde yeeguddeko ko nabo eside awo so nga ate David Lutalo yamuyimbiddemukko munnange oluyimba lwa Love Commissioner. Wali munangate ku kabaga it was a birthday munangate ku birthday ya mukwano gwe omuyimbi munangate Shiba Kalungi David Lutalo ssebo mukubye omuziki wali era nga bongerezaako munangate okulaba mu katambi ako so nga ate mutabani we Amiru munangate akuze omwana ono kaakati asobola okubeera awo nga abeera api nga asobola okuzannya yekka nga bogezaako okulaba. Munangate akulidde ddala kyekibadde munangate mu comment section mu katambi kano akabadde kakute munangate akati ku TikTok ye mwana muzi munangate Amiru bw'atyo munangate bw'alabiseeko so nno sigenda kubeera nga ndwawo wabula kankongereyoko omukyala munangate Rema Namakula. Ooh, hey. Ooh, you look pretty. Love it. Ooh, hey. Ooh, you look pretty. Love it. Kabogezaako okulaba abadde mu kujokingamuko wano omukyala bw'atyo munangate mu Gomesi nga boogezaako munangate okulaba akatambi ako bambi abadde so well. Wali wonna kaakati kw'ossa n'akatambi akalala akatambi kano abadde munangate mu ngeri bw'etyo ng'ali mu kwetooloola kw'ekyo ekintu balina engeri gye bakikolamuko so
n'omulaba nga eyeetooloola nga bw'ogezaako munnange ate okulaba abadde mu ggomesi wali wonna Portable, omukyala abadde Portable wali n'alabika bulungi nga bw'ogezaako munnange ate okulaba kye kibadde munnange ate mu comment section mu butambi buno bye ngezaako munnange ate okugamba si bigambo byange bibadde munnange ate mu comment section. So ye mukyala munnange ate Rema Namakula. So obutasiba munnange ate update yonna kakasa nti osubscribinga tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribinze mwattu ebisigadde ate bitulekere.